dira wo side eno kigambe nzi tonyiza nodde eno n'ogamba mukama wange ekintu ng'ate wendi following a protocol muyina nnyo emputtu abavubuka abato mwebale nnyo okubanga mwengaginga mu politics naye saagala ate obeere misguided muyina lot of misguided energy ne bw'ona opapa ennyo ne gavumenti gy'oyagala tejja kusanga ojja saba twakusibasiba dda. Amanya ndowooza bamutimes SMX representing straight out SMX media. Abepikira Bobi Wine bakyali bangi, balabe ba Bobi Wine bakyeyongera obungi nga buli omu alina abalabe naye n'aba strategizingira Bobi Wine okubeera nga bamusuula bamulemesa entebe 2021 bakyali bangi ate bakyeyongera obungi. Nga bwe twalabako full figure nga yali die hard wa Bobi Wine ne people power ng'ekisinde, bantu bangi nnyo ababadde ba die hard wa Bobi Wine ne people power ng'ekisinde naye bagenze bakutukako mpola mpola. NRM etandise obalya mu mpola mpola babaliisa ekigambo ne babajja ku kisinde kya Bobi Wine ne beegatta ku kisinde kya NRM. Saagala bigenda wala nnyo ebya politics nga naye nga bwekito wekiri. Amawulire ag'ennaku oba ag'essanyu agaliwo olunaku olwaleero kwe kuba nti n'omuntu omulala yali die hard wa people power ne Bobi Wine ng'omuntu naye bambi yasaze eddiiro n'abeera ng'ayeegatta ku kisinde kya NRM. Ono Isima blogger ffenna tumumanyi ayogedde ebigambo bingi nnyo ng'akuba President Museveni ne NRM ng'ekisinde kubanga yali die hard wa people power nga wokiwulira ne Bobi Wine ng'omuntu. Naye ekyamukyusa y'ensonga gye simanyi mpola natandika okukyuka kati final yasaze eddiiro ne yeegatta ku NRM ng'ayitira mu Sipapa yavuddeyo omunaku olw'eggulo n'abeera nga mutwanjuliranga omwogezi we owa Sipapa Entertainment ne personal PR we nga Sipapa. Okubeera personal PR wa Sipapa n'ensonga Sipapa zakwasaganya ennaku zino tuzimanyi bulungi nyombu za NRM. Aliisa abantu njiri kubeera nga abajja mu kisinde kyonna gye bali wa people power oba DP oba FDC okubeera nga beegatta ku kisinde ky'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekya NRM. Kati on top of that yafunye ye yali die hard wa people power ne Bobi Wine ng'omuntu namufuula PR we neera yagambye tekyali byakusabuka ng'oyogerera Sipapa simanya kino Sipapa simanya kiri bajja bafunira ne balooya abagenda okubasiba abajje mu ssente. Naye kati gwe wenna yeetegese okwogera ku Sipapa era gwe yenna yeetegese okwogera ku Sipapa ekintu kyonna making sure mbukalebule gw'ogenda okwogera ku Sipapa nga tonaliisa mukamwako olina facts nga nange era we nina facts mbu yes Isima kati PR wa Sipapa Entertainment ne Sipapa ng'omuntu. Manyi Sipapa siye muntu omwogeze nnyo ffenna tumumanyi. N'obeera omukolako interview ne wabeera ku radio ne wabeera ku TV. Omubuuza kimu ayogera kimu n'asirika n'omubuuza ekirala ayogera kimu n'asirika. So asaze wafune PR naye nga PR gwafunye yali die hard wa people power. Yali die hard wa Bobi Wine naye kati ng'agenze wa Sipapa. Of course ate Sipapa akolera mu NRM. Kubanga ali mukulokola abantu kubajjawo yonna mu political parties oba rallies yonna gye bali okubeera nga abagatta ku NRM. Yono Sipapa nga twanjulira Isima nga PR wa Sipapa Entertainment ne Sipapa ng'omuntu ne Isima n'awera n'okuwera yenna agenda okubeera ng'azanyira ku linnya lya Sipapa okubeera nga weesibye ebbiri kubanga balina ba lawyers abalungi that money can buy. Bye bino ebigambo bya Isima ne Sipapa. Yenkolera entities ez'amaanyi era mwe mumanyi kolera abajulira zawe kati ate kolera emirimu gya mukulu Sipapa oluvannyuma lw'okulaba nga eri empire eno mulina engeri mugizanyiramu lately kibadde kineetagisa to put my foot ng'olina ky'omugamba okuva leero ddirawo side eno kigambe nzi tonyiiza nodde eno n'ogamba mukama wange ekintu ng'ate wendi following a protocol mulina nnyo emputtu Woyite no Sipapa nangamba olayira kyangamba ne wono okingamba sijja kikolako era kikawutataka ngo kya mawulire era tuzobaka kasanti buli muntu kyalina kyayogera beera ng'olishuwa ku bigambo by'okola ki byoyogera the silly just mwogeza agenda okuleka omalega galasana. We have the best lawyers that money can buy. Tujja kusabbijekitinga oleme Kampala ogende ekapeekere nga sente zetwagala tozisobola nerafo njagala olabula omuntu yenna okuteeka erinnya Sipapa mu kamwako genderera amagezi ge nandikuwadde wandisoose n'okuwayo mu kkooti n'owaayo essente ze tuyita nti senga omusango gukukkamu vi bwe buno obujulizi naye olina okuba around 1 billion kuba otujja okukukwata tokube mateeka linda bikwetokotera njagala obbagamba mwenna okulina n'erinnya Sipapa making sure olina facts nze ndiwa facts. Yes. Lwaki wahayalinza omwogezi? Lwaki wapangisiza omuntu okugenda? Muganda wange ezitugere
naye yanonyeza awatuufu alina okulagana oyagala ajja kuno wa awatuufu omanyi ogera oyogerayo awatuufu omanyi onayagala bulamu bulungi benonyayo kampuni esinga obulamu obulungi abavubuka bakubira mulanga kituyingira politics 225 abavubuka because gwe mujiji gwe mulembo abavubuka bato mwebale nnyo okubanga mwengeginga mu politics naye saagala ate obeere misguided muyina lot of misguided energy n'ogenda noteeka energy yo wetasaanidde. It is good to be assertive and aggressive but at the same time kirungi nnyo okuyigira ku abo abaliwo. Njagala abavubuka mutuyigireko musobole okutegeera how we have done it up to today. Ne bw'ona opapa ennyo ne gavumenti gy'oyagala tejja kusanga ejja saba twakusibaasiba dda. Embeera eno ogenda gikwata otya ku bigambo ebiri mu ggwanga? Kyembadde njagala okubagamba nti si papa kati nation naba kati gwewaddirwa abantu abaagala tukiyita equating okwewaya yali kasita statement ezo zijja tutegeererawo oyo tali ku kino kyatuukawo wakati wo ne mukwano gufu ate twali twemanyi akyo tekiyinza bakyasipapa kubanga obanga obubuga wendi ate wendi ate ogamba kyasipapa ekyo eri omwogezi kyekyatuukawo wakati wagoyogerera ne mukwano gwefu omuntu yenna ayina empire asobola okuyagagamba tokyankolera Museveni awummuza baminisita baba balina kye bamukoze kipapa waddembe to give you and give off delegating n'abaana akola ki n'akuggyako so it lies in sipapa's rights okuwummuza nga takyakola weda mulungi oba mububi ati yamuwummuza ndowooza yamuwummuza ate wendi simulabawo ng'obalabawo zaaliwo nzekka henceforth naye onaasobola omwenganga nga wa bigambo bingi tetuli ku bigambo bingi tuli ku bigambo bya buvunaanyizibwa bwebeera n'ebingi kiro y'amayinja teyenkana nsawo ya nswa muganda wange n'abantu benjogerera b'amaanyi ekiwulira gireetawedde empire yambeeri mu bosjogerera empire z'amaanyi Amani ndowooza nsigadde nze SMX representing straight out SMX media obeera yagadde kyenkoze musabo liking o subscribing ate commenting MCSMX I sign out.